Nafe aba Radiant Hair Relaxer Kosanedalina a Fancy Bridal Radiant aine biziga ebirungi bigenda okutabulira enviri z'omukyala zibenga ziddugala oba okunyirira okw'obuddugavu obulungi zive mu sitoka enviri zikusiibwa zibona okukutuka yes wekozesa Radiant products buli kimu obeera okimaze bumaze nze mukyala sewakiryanga omubwatsi Dalina Sandra namatsavuira nga tushali ku mukolo ogw'abaana abeeyagala ebitasangika beeyagala beeronda bafiitinga bannangate ng'omukyala rapa ye rapa ow'ennyimba za Yesu yasoose n'atugamba rapa mu kitundu kino gye tulaga naffe ne tugamba kyekyo Madamu Irene nga kati afuuse mukyala Kasumba omubwatsi kumukolo guno njagala mu kitundu kino benga bwetegereza ka dress ke yakyusiza n'atulagako mubiri obugambo bwenga abwana omwami we banange Kaswange omukwano gukola ebyo tova ku telefina today. Basomene bajja mukambulire ku ngalo n'enduulu. Vamos
nga mwami bw'oba omuwadde ovunaanyizibwa kukwatira ddala. When he says he will do something, he will do it. He's very committed. Ayagala nnyo Mukama era tekyewuunyisa nti atuuse ku lunaku luno. Last year William declared nti no agenda kuwasa. Abayi mukubengalo yewayogera tuukiriza. So webale nnyo okusalawo n'owasa omukyalo oyo. Olina omukyalo ogwo kakiddemu owasiza omukyalo ogwo. Okusongera omulala emboko zikulipolisi. Mwagale mulabirire yagala abaana be batukiza Mukama ajja kuwa abaana abalungi, abaana baagala Katonda, abaana nga bagezi. Mukama ajja kuwongera obugagga, mujja kubeera bulungi. Obubaka n'obuddako tugenda eri abaana baffe nga bwe twasalawo nti twekwasa Omukama yakola buli kimu era wali Katonda tewali kirema eri nekyo kimanyi. Tolekerangaawo okwekwasa Mukama Katondawo buli ekiba kiganye. Mukama jajali kamera ku maveeveego omusabe byonna ajja bikusobozesa obiyitamu. Tuuka ku lunaku luno Mama Irene. Kama mulungi. Irene omuwa bubaka ki ku lunaku ng'olwaleero ng'agenda okuyingira obufumbo si bintu byangu, naye oyinza musibira bigambo ki ebinaamusobozesa okubeerayo n'anywera? Irene kyenyeza okumugamba ekisooka nga bwe yakkiriza nakkiriza n'alokoka obufumbo bwe ayina buvugira ku Katonda. Katonda ye buli kimu, sikiwa nti oyinza omusaba n'otafuna kyoyagala, era nga bwamusabye n'afuna obufumbo buno na kyonna ekiba kiganye yeyongera okusaba Katonda byonna gya bimutuusaako. Nakabera mu bufumbo emyaka egisukka mu 3. Naye ng'ekinkuumidde mu ssanya n'okwagala. William mwagale naye ajja kukwagala. Okwagala is a force. What you give is what you get back. Onoga obukyayi ojja kufuna bukyayi back. Naye bw'onoga okwagala ojja kufuna okwagala multiplied. Bagamba East and West, home is always best. Ate era bagamba charity begins at home. Ntuse ku mwana omulenzi Kasumba ng'olabira ddala ayina empisa empitirivu ate era nga yategeera Katonda kwe kunoonya ku maama yamutuzaalira atubuulireyo omwana ono yakikola ate kubanga mwana mulungi ekyenkanidde awo ate nga ku myaka emito asazeewo abenga atongoza obufumbo bwe bwanga afumbiriganirwa ddala ne mwana munne Irene. Maama nsanyusa nange nsanyusa okulaba nnyabo. Mama ebigambo bye bisemberayo ddala eri abaana bo bombi leero kosana buli muntu azze ku mukolo gw'abaana bo bano. Anti kati nze William ne Irene kyenjagala okwesigaŋŋana okusookera ddala Katonda kubanga ebyo byonna byetwogera ffe tubadde basabi ebyo byonna teri bukulu butaba eri Katonda ate buli kintu kyonna ekibeerawo that is God's plan.
Embaga, please. Olunaku olwaleero nina ebigambo byakwebaza. Okusookera ddala nebaza nnyo maama wange. Okubengalo za mami. Njagadde nkusoose kubanga you've done a lot. Ontendese, onjigiriza. Maama wange musomesa era yansomesa. Nenzira ku sayidi enzaalira omwami. Omwami wange ono manyize simuyita lya Kasumba, muyita Kasu. Oyo Kasu omwongera kompera n'ensonyi zimutandise. Muyita lya Kasu, dark chocolate. Bane mwebale. Omwami wange ono mwamutendeka bulungi. Mwami Kasumba teyandisobodde tuuka ku kino singa temwaliwo. Omwami wange, Kasumba wange, Kasu wange. Aye nanatera okuganza tompitanye naye mu bantu. Kasumba n'ensonyi. Kasumba ono bwe mulaba yansanga nga nkyakola mu field. Nga mmanyi ebintu bya field, ogenda ovaayo okwoye, otuuyanye, akafuufu. Naye munaita yatunulira ebyo byonna. Yatunulira omukyala ali mwoyo afaanana bw'atyo. Kasumba weebale. Ompeesezza ekitiibwa mu bantu b'ewaffe. Abaaye engalo. Essanyu gye nnina, I don't know even how to express it. Just now I'm so excited. But buli lwe ntuula awo, I look at you and I'm like, do I really deserve you? I don't know what to say. Naye nebaza Mukama olw'okundeetera mu bulamu. Omwana wange ono gwe mulaba musajja mukkakkamu. Ebyokuyomba tabimanyi. Sibalinga by the way. Omwana wange ebyokuyomba tabimanyi. Mwami mukkakkamu ate mukozi. Nebale kumpa linnya ppya. Nze mukyala Kasumba. Mpulira essanyu okuba mukyala Kasumba. Mbadde nga mpulira biwulire. Naye leero kati nange ndi mukyala mufumbo. Ekitiibwa nkiddiza Mukama. Nina abantu bangi ab'okwebaza. Nebaza Katonda olw'abantu benkola nabo. Bane banjagadde, bampagidde. Mates, thank you very much for all you've done. Abazadde baffe, abazaala Irene, we are really appreciative. Mwebale nnyo bamaama, basenga, bataata, bane tusiimira ddala. Tetwandibadde wano singa simmwe. Abantu benkola nabo, benkolagana nabo ku church, sikulembera nzekka naye bantu bangi, family nene. I really appreciate for all you've done for me. Omukwano gwo bannange ogw'ekimmemmetse, ogusiirira ng'akavunza, ogw'ekivubuka. Si be baana abato bannange.
agubasaza mukavu olabye ka dance engeri gye bakasazeemu ye wawulidde ka interview kabwe engeri gye basinkanamu batugambye nti oli omwami teyakwanako ku mukyala we just mwoyo mutukuvu yabagamba nti mmwe mbawadde omukisa mukwatagane oba yabasanga wanze naawe agambye omwami yamala mukuba njiri yamukwata na kigambo kya Bayibuli namugamba kati somako ku Proverbs 31 owulire byegamba ebyo byenjagala muteekemu ebisoko engeri gye mwagala okufunamu bannammwe ebintu bijja bangwira nga mwami Kasumba William engeri gye yafunamu Irene webale okubeera omulabi omulungi obadde nange mukyala sewa kiryanga Dalina Sandra era nga nkoze ne Hilary Kigozi kosa ne editor waffenga bulijjo Kaishat Anton Facebook Edith Nanyonga nsaba okuba siwulira wano tusinkane ku Lwokutaano nga nkondiremu omukolo guno ziba ssaawa 4 ez'okumakya mpozi ne ku Sande essaawa 9 ez'olweggulo. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Programu wange ewagiddwa wefunire Movit Nobel ya relax omupya ng'omutindo gwe gumu ku bbeeyi y'emu okuva mu maduuka gonna agakwetoolodde amaduuka g'ebisigo